njagala okuvumirira ennyo abakulu b'amasomero abalya ssente z'abaana ez'okwewandiisa ku UNEP. Ekikolwa ekyo tumanyi kye tuyinza bakolera naye tukivumirira ffe ng'Obwakabaka kubanga mba muttidde abaana si bonna nti basobola okuddamu. Kati weesanga nti abamu ebinaabatuukako mu abakulu b'amasomero muvunaanyizibwa ku nsonga eyo. Era njagala okusaba ekitongole kya UNEP ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga nti enteekateeka kati tekinologiya bw'ali okwewandiisa kubeere kwa mutimbagano nga ssente zisasulwa butereevu mu UNEP. Abakulu b'amasomero ne bamanya era enkola ebeere nti akameseji bwe kajja n'omukulu w'essomero amanya nti omwana ono oli akoze eki asasudde. N'ebino ebyobuvunaanyizibwa bussa ku bakulu b'amasomero buli mwaka tujja tukiraba wateekeddwa okubeerawo enkyukakyuka. Obanga omusolo osasula butereevu ne bw'obeera ku ssimu n'osasula, lwaki bwe kituuka ku UNEP ate abakulu b'amasomero bakuŋŋaanya ssente ezo? Essente zisasulwengayo butereevu. Twewale ebikolwa bino eby'okutogera abaana n'okubafiiriza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abayizi tubakubiriza ng'ogyeko bakola ebibuuzo eby'akamalirizo naye ate mu bibiina eby'enjawulo nabyo waliwo okukola ebibuuzo ebikomekereza omwaka. Tubasaba muleme kupapa, musome mweteeketeeke bulungi nnyo, mumanye nti buli omu alina obusobozi okubeera omuwanguzi. Si bye tugendamu wabula twatandise dda, tuli mu biseera bya kulonda era bannaffe abamu abeesimbyewo tubalabye. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala agambye alumba, oyo nno Munankoba Zangogo ne Honorable Sekitoleko naye alumba, n'abalala babatwanjulidde n'abalala. Ffe ng'Obwakabaka tetusobola kuvaayo ne tubagamba kironda ono oba londa oli. Naye abantu ba Kabaka, abantu bano mmwe mubamanyi. Waliwo betulaba wano embuga nga tebava wano. Omuntu yenna bw'oba okiikirira abantu nga obakiikirira wano mu Buganda, wandibadde otuuka embuga, ekyo kikulu nnyo. Wandibadde ensonga z'Obwakabaka ozitegeera bulungi n'omanya kiki ky'olwanirira nekyosobola okusuubiza abantu ba Kabaka. N'olwekyo abaloozi tubasaba, bangi bajja kujja n'ensimbi, naye mumanye omutuufu agwanidde okulondebwa. Mwe muyina akasengejja, mubasengejje mulonde oyo agwanidde. Era tusaba gavumenti nti ebiseera bino ebyokunoonya akalulu twolese obwenkanya eri abo bonna abeesimbyewo. Twewale ebikolwa eby'effujjo kubanga byonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Ennaku zino tekinologiya waali, buli ekikolebwa ojja kisangayo. Bagambe nti Uganda bwe bati bwe balonda. Tusaba gavumenti n'ebitongole ebikuuma ddembe okufuba okulaba nti tubeera n'emirembe, akalulu kanoonyezebwa mirembe, kakubibwa mirembe, nga tiwaliwo batulugunyiziddwa oba abakwatibbwa ewatali musango. Ba Kabaka mwenna, Ebuddu eyo waliyo Pookino eyawummula, waalinnya nno Kiyimba kwewaayo, naye agamba nti okukola tekukola ki? Tekutta. Nti okukola tekutta. Alinnya akandooza kati ali mu 9 n'ekintu naye mabegaawo nga n'emmotoka avuga. N'olwekyo abantu ba Kabaka twettanire nnyo okukola. Omuganda agamba nti mazzi masabe, Omuganda n'agamba nti keweerimidde. Bannaaye tukole.
tubeere bakozi, tuweerere abaana tubasomese, tubawe omukisa ogw'okusoma. Omwana bw'omusomesa oba omuwadde kyabusika. Ensonga eno tugiddamu enkya n'eggulu. Abaana tubateeketeeke, okubateekateeka kwe kubasomesa, kwe kubalabirira, kwe kubakuza nga balimu ensa. Ennaku zino amasimu gajja, abaana tubapime biki bye balina okulaba, bagenda kuwummula mu bbanga si ddene, biki bye balina okulaba ku masimu oba okukozesa amasimu bagakozesezza batya. Waliwo obubaka nabulabye bwafulumye ku mutimbagano. Abazadde tuzabaawa omwana essimu, naye omanye abaana bano obwongo bwabwe bwesera nnyo. Abaana bakwata akatambi k'abazadde nga bali mu kisenge, ate omwana akatambi yakatwala ku ssomero ne banne ne bakalaba, ndowooza mubbe buli omu akafaananyi. N'olwekyo tupime nnyo abaana nga balina amasimu gano. Waliwo ensi zitwalabye nga zitandise okujja abaana abato okubajjako amasimu, ate ensi endala ze zitusingako essimu z'abaana zisibibwa. Omwana ne bwakola atya alina ebintu byatasobola kulaba, naye wano ogenda essimu yonna yonna bw'ebeera seereza ng'ebeerako tikitooko yaaliwa buli kimu n'essimu endala zonna. N'olwekyo tufube nnyo okulaba nti abaana bano omulembe gwa tekinologiya gubeeramu okusoomooza, naye naffe abazadde tuleme kusigalira nnyo mabega kukulemberwa ate baana, kajja kubeera kabaati. Basaba abaana tubafuge, tufube nnyo okumanya biki bye balaba ku masimu. Bwe tuba bakulwanyisa bwavu, tuteekeddwa okulima emmere, kubanga waliwo ali mu kibuga ye ng'akola ssente n'agula emmere. Kakati gwate bw'obeera eyo ng'emmere ogiyina, ensonga eyo eba nkulu nnyo. N'olwekyo tubakubiriza tukozese guno omukisa ogw'enkuba, tusimbe emmere, ate tulabire ddala nti tuteekerateekera bulungi nnyo amaka gaffe. N'ate era n'emmwanyi. Emmwanyi nsanyuse nnyo okulaba omusajja wa Kabaka Katikkiro bwe yalambula e Butambala n'omulangira. Bangambye ab'Ekyaggwe emmwanyi mugitaddemu amaanyi, naye ab'e Butambala babadde ku ntangawuuzi namayirungi. Naye kati bwaba nga balumbye mu mmwanyi, mugenda kulabawo n'enjawulo. Muzirime emmwanyi, muzirime, kubanga kati obujulizi tubulabira ddala. Era ngeeza okuwulira buli mwami avaayo okwanjula naddala abo abalina emmwanyi. Ow'e-Buddu naye mulabye wano ng'ayogeza mwanyi. N'olwekyo ekirime eky'emmwanyi, Ssaabasajja Kabaka maaso mooki yennyini ye yatugamba nti Buganda tulime emmwanyi, era abazirimye tebejjusa. Nze ndi Munnabuddu, yababulira byaffe by'e-Buddu, nabaddeyo n'olunaku lw'eggulo. Niga abavubuka bonna ekyali kitasuubirwa, bonna tuli twagambanga abavubuka bavuga boodabooda, naye kati bali muzina emmoloka baziyita pulimo, ezo empya ze bavuumuula mwanyi. Naye ab'entangawuuzi nabo bavuga ndowooza, naye bavuga zipika. N'olwekyo abantu ba Kabaka mbakubiriza, buli alina akataka konna k'olina leka kugayaala. Eky'omukisa omulungi ku mmwanyi kyate osobola okuteekamu n'ebitooke, kitegeeza nti obeera n'emmere ate neobeera n'essente n'ozifuna ez'emmwanyi. N'okwebaza bannaffe ebiseera ebisinga, naye alina omulimu gw'abakozeemu ne bakiika obukaka n'obukadde 10
n'okusoba ssebo weebale nnyo weebalire ddala kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko talina gwaleka mabega era buli muntu ssekinnoomu w'oli bwe noonya bunoonyalize nnyingiriramu wa nti bwe tunaatuuka ku buwanguzi ffenna tujaguliza ki wamu muleme kusigalira mabega n'olwekyo ssebo enteekateeka eyo y'abakadde baffe bannaddiini tujyaniriza nnyo era tusaba n'abalala naye n'abalala ow'ebuddu naye mpulidde ne okuva ku diocese nga nabo balese naffe tuyinza okusemba bannankoba-Zambogo kyayibe n'essimu we atuukiridde n'olwekyo bwe tubalaba wano nga bazze bakiise embuga kitegeeza nti ensonga z'Obwakabaka bajja zitegeera bulungi nnyo era ne tubakubiriza n'okumanya ennono yaabwe okumanya obubbo bwabwe n'okuwagira ebika kakati oyo abeera omuvubuka atuukiridde n'olwekyo tubeebaza nnyo abaleese abaana abato naye ne bali abakulu aba secondary ino kizimba ate ffeffe nnyini tulina okulaba nga Buganda edda ku ntikko n'olwekyo mwembeebaza buli eyatodde oba ssente mmeka oba mmeka ne bajja ne batwala ettaka eri ate abalala ne beekwasa Buganda Land Board naye tukubira omulanga abantu abo okuteeka ekitiibwa mu bintu byabeene tukuume ettaka tukuume Obuganda kubanga yonna gy'oliraga ng'Omuganda ekisookerwako liba ttaka naffe okukuuma obwa Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka okubeerawo n'ekitiibwa ky'Obwakabaka ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lirina okubeerawo obubbi buno obulala obw'ebisolo naki buvudde mu bantu obutayagala kukola ne baagala ebintu eby'amangu tukubiriza abavubuka okukendeeza okukozesa ebiragalalagala okukendeeza obudde bwe bamala ku makubo nga balinza obusente obw'okulya akatogo bagende bakole ebintu ebijja okubagasa ng'okulima emmwanyi okulima vanira n'ebintu ebirala bingi emirimu wegyesobola okuvaamu ssente basobole okuba n'ebiseera eby'omu maaso ebyeyagaza okusinga okumalira obudde mu bintu ebitonotono ate mwe bakemebwa ne bagenda bo Nyandianaba Aaron byensinga okukozesa chairperson NRM Wakiso Sub County ate nga nze ssentebe w'ekyalo ky'Ejjimbo nsangibwa mu Lukwanga Parish. Twebaza Katikkiro obubaka bwatuwadde ku nsonga y'abaana. Mulamwa gwasinze okuteekako essira ogw'okusasula school fees z'abaana n'enkola za registration. Kituufu nnyo ng'abazadde bwe twalabye abaana abafunye ne pressure n'abazadde ne bafuna pressure olw'ensonga obutaregisteringa baana kyatukubye wala nnyo. So naye nga nkubiriza nti kyandibadde kirungi buli ssomero tuterewo enteekateeka erungamu ng'abantu abaana basobola okuba nga basasulira codes nti omwana n'asasula nga ministry ekimanyi ne sector ya education ng'eba yina bimaze okumutegeera. Ekyokubiri singa tuba tukozeseza omwato ogwo n'obukiiko obuvunanyizibwa ku masomero ago okugeza nga obukiiko bwa management aka PTA akaaki katwale ekiseera kabe nga kola evaluation nti ebikolebwa school fees payments status eyimiridde etya abaana basasudde batya kaba bangi beka bakolera kino ekino so kiba kituwa entambula ennungamu netumanya nti abaana baffe bayimiridde bulungi okwewala okuddamu okusanga ebizibu ebifaanana bwe bityo singa tukikozese omutima ogwo lwakuba nti ekintu kyetulina nti abantu abasinga baavamu omutima gw'okulumirwa bannaabwe tebakyalina mutima gwa ggwanga tebakyalina mutima gwa buzadde so nja kusaba nti abantu abali mu sector ya education batuyambe baterewo codes ez'enjawulo mu masomero gaabwe abaana baffe bewenga basasulira ku codes ezo zituyambe okuba nti omuzadde neewemba nga ntudde waka manye nti omwana wange code bweti nakola bwenti nga nyina obujulizi obumala so kino kijja kutuyambako obutaddamu okusanga ebizibu kufaanana bwebiti ku bulamu bw'abantu baffe njagala okubeebaza olw'okulwana ku ndwadde eziruma abantu ba Ssaabasajja Kabaka omuli olwamukenenya n'ennalubiri n'endwadde zonna ezizze zirwanyisibwako okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka babeera balamu. Njagala kubeebaza nnyo ate nembeebaza mu ngeri ey'enjawulo n'okutukuuma nga tulina akantu mu nsawo mu nteekateeka yaffe mukama wange eyammwanyi terimba tusiima nnyo tusiimira ddala mukama wange we tujjidde wano olw'obudde kkiriza nkulombere Lutambala ne disitulikiti zonna endala abayizi baffe abasoma aba primary batudde waka olw'ensonga enkulu nti abasomesa bayingiramu okwekalakasa okw'emirembe ne bagamba katuwumuze ebikola olw'ensonga nti emisaala gye bafuna mitono nnyo era abayizi boolabye wano mukama wange abasinga obungi
olabye ba private naye bali abafu aba gavumenti ebikolwa byayirira twagala okusaba mukama wange ogatte eddoboozi lyo ku maloboozi gaabo bonna twegaliye gavumenti eyongeza abakozi bayo emisaala kubanga tukolera wakati mu bugubi naye ate ne tufuna kitono kubeganyamu teberezaamu nti ssentebe wa district ssentebe w'ekyalo afuna omutwalo gumu omusomesa akeera ku makya n'amala ennaku 3 afuna emitwalo 4 akasente ako kakyali katono bw'otunuulira n'ebyetukola n'ebyenfuna nga we biyimiridde ate nga mu katale tugula kyenyimu n'abantu abalala bonna mukama wange ensonga ey'okubiri mukama wange eri ebutambala kkiriza nkuloopereza obutonde bw'ensi butyoboddwa nnyo twagirwa ekitongole ekya National Forest Authority tetulowooza nti kyali kiteekateeka n'okulaba nga obutonde bw'ensi busigalawo naye ate nga kyekikulembeddemu okugaba ebibira nga kiriguza abantu abazze obuzzi oba betwandirowoozezza abagagga abateekamu ssente tubakulaakulanye ebibira ebyo nga basimba emiti gyetwandiise eginywa amazzi mu ttaka abantu bano basimba emiti okuli egyakalituusi n'emirala mukama wange obutonde bw'ensi buli bwoyita bweyongedde okutyoboolwa kyekireetedde n'eki ery'ekinene okulanga kirumba abantu baffe enjala k'omwano neeba ng'etawanya abantu baffe bitundu byonna eby'obwakabaka mukama wange kkiriza nga maliriza ensonga yabuze tuli mu kiseera ekyobukulembeze era ekyokunoonya obululu naye mukama wange nze ndi wa National Youth Platform abantu baffe n'abakulembeze bannaffe abaffe bagenda okuba enkuŋŋaana bakwatibwa abamu ne basibwa abalala bagaaniwa okutuuka ku nkiiko gye balina okugenda mukama wange tuli mu kiseera ekyakalulu nga tukkiriza nti uganda yaffe ffenna twandibadde tunoonya akalulu wakati mu kuba nti no buli omu akkirizibwa okunoonya akalulu abalonzi ne basalawo naye ate bw'oba okkirizaako abamu abalala n'obasiba emigo kiba tekikola makulu ate wakati mu mbeera eyo era bayongedde okubwamba n'okutulugunya abantu baffe abamu ku wetwogera bali mu makomera mukama wange twagala okusaba gavumenti eyawakati yeeyama neyeteekamu omuguwa okuba nti no bakuuma eddembe lya buli ate be basookedde ddala okulityoboola mukama wange njagala okusaba nga nsinziira wano kubanze wano ndi waka nga bwendi ewaka kansabe obwakabaka butuyambeko bugatte eddoboozi ku bakuuma ddembe kati abaafuuka aboonoonyi b'eddembe babeere nga bagambibwako obaolyawo tweyagalire mu uganda eyaffe ffenna wesatakatonazepaka webamunanika ekitundu lyawo ngegombolola ekugamba nti eriyo okukiika si waluwalo lwokka nempeereza onaye okulenga namukenya kuba ekitundu kino naye akiinako ekiwamu n'owekitiibwa kibyangu balina abantu baffe meeya w'emusiika bamukwata nga alwanirira abantu era bwe bagenda okweyimirira era ne baŋŋamba nze enzigi eno era batumidde nnyo abali wano ssebo katikkiro fenga ababaka bammwe era bwe twali mu lukiiko mwatugamba tujjenga embuga tumanye bye tukiika era olwaleero mbadde nzija ku CBS n'empulira nga wagenda okwogereganya okuwulira ntiwabaawo enkyukakyuka mu tteeka ly'ettaka amatu gaffe tugataddeyo naye olw'okuba be mwogera nabo si beesimbu temuwe omwaganya abantu abaate okuyisaawo ebyabwe mu kyaffe bwe munaalaba nga tebitegerekeka bulungi mutulabule nga mukyali tetukole ensobi buganda ate neetunenya kubanga tuzze tulaba buli mu ndagaano zetukola nabo bamaliriza beekyusizza ekyettaka kikulu buli ali wano akaaba tumuwulira twabadde bulungi ng'abantu bakaaba ku nnyanja babagobayo ne mu bibanja babalumbyeyo kati bagenda ndooza batwala mu ggulu gye babategekedde poloti kati nga bwe babategekedde eyo poloti twagala nnyo buli ali wano ensonga ye tugiwulira era ng'ababaka bammwe tunyolwamu n'ebyo bye tulaba kubanga ebyo bye tulaba naffe kye tuyita nga tukola emirimu nesebo katikkiro ndowooza
tukubiriza abannayuganda oba n'abaganda obutayayanira kyennyanja okutwala eddobo kyova mwatugamba kusimba mwanyi fe twenogera ssente naye agaba olukumi abakuwadde kufugira 200 buli mwaka naye ate olwo akuwadde mwanyi wenogera buli sizoni 2 ne buyinda oba ofuna kyosa mu nsawo eryo eddoboozi lyetwongera okuwulira era n'okutwala mu maaso tujja kwongera okuba abawulize tetwagala nnyo kubatiisa kubanga nze ndi wankoba za mbogooli gino kati ebyeno mengo babayo omugabo gwaffe gwe tuliko era erife tetussamu kati obolaba batugamba mbutwogera bubi tusosola mawanga kubanga tubanja ebyaffe ebituufu era tujja kwongera okusaako ekinyiga kubanga omugabo gwaffe guvaayo ebyo byonna mbyogera kuba katonda n'ensi yange ayi katonda kuma Ssaabasajja Kabaka waffe naye ssebo w'ekitiibwa nsaba kuloopera eriyo abatwepaatikako mu kiseera nga balina ebigendererwa byabwe naye neebaza nnyo abo ababeera naffe obudde bwonna mu bulungi ne mu bubi bannabyabufuzi abaliwo wano ku lw'ensonga eyo nga muli bannamaddala tubaaniriza opiira n'emirimu ebira Ssaabasajja Kabaka gye yatuwa njagala okwongera okusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka bano okujjumbira buli nteekateeka evudde Mmengo kubanga eba n'ekigendererwa ate nga ffe tugenda okusinga okuganyulwamu bannange tuwagire tubeere bumu tuzimbe Obuganda nga buli bumu ekyo nkyebazizza kyaggwe omwami w'ekkooma abadde wano n'alaajana ku by'ettaka ekyo tekiri kyaggwe yokka ne bamunandika kyatuuka buli wamu kikoze eki tusaba taata Katikkiro tufeeyo n'enteekateeka enywevu sisobola kugamba nti oba okuswaluka ffe tusobola kuswaluka mu maaso g'abalala naye tuveeyo n'obuvumu n'amaanyi tutaase ettaka lyaffe abantu baffe bajja wano kati ng'ab'ekkombe bazze ne bazze kwekubira mulanga bali bubi ate mbu yagaana okukwata obusuulu bwabwe okumala omwaka mulamba beebuuza ekyo kitegeeza ki tukusaba Katikkiro ensonga eyo gitunulemu tulabe nga abantu baffe bataasibwa tulina okusaba nti ab'ekyaggwe ddala kkoome kamulemereko balina okusoomoozebwa mu ntambula ku bizinga eyo gye bali tusaba nti beene waasiima abafunireyo eryato eryayinnyini ne pikipiki okwanaganya emirimu obuweereza busobole okubugaana eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubeera nammwe bannamawulire abaterefayina n'emikutu egy'enjawulo nze Seeka Amada Kabogoza Hajji omwami wa Kabaka atwala eggombolola mu Kiise mu 2003 twebaza Katonda olw'okudda ekkolera wamu ne kye ndasookerako ddala kwe kulambula emiruka n'okutuuza abatongole okulaba nti abatongole bange bonna babeera nga beenyigira mu nkola eno ey'aluwa ate n'enkolagana ennungi watali kusosola era owulidde nti zeri musajja musiraamu naye Ekereziya zituukamu n'ensabirayo ku kanisa mizikiti n'ebitongole byabwe kwerinda sisosola muntu yenna okulaba nti gatta abantu ba Buganda